Sekibaddewo. Obadde amanyi ndina bantu bakulu be ndiringa nabo. Muna mumazeeko n'emirembe. Tata Mal storage. Mama tebakumalako mirembe. Kajambo man. Tugende ku kiddako. Munnayuganda mulaba edduka naye mazima ga Katonda bannayuganda bajjako kye bayita stress. Ki-Uganda kinyuma ate kinyumidde abaana. Kwega omwana nkoledde ka challenge kano amazima ga Katonda akakubye bulungi. Ngenda kuddamu nkakuzanyira olabe amazima ga Katonda omwana akakubye bulungi. Concert yaliwe ya David Utah ku Serena Hotel mukyala Rema Namakula we yayogera ebigambo ebifaanaganako nga bino nera nga abyolekeza eri omukulu Eddie Kenzo. Naye omwana ankubidde ka challenge kano mpulidde nga nsiimye. Ayambadde nga Rema we yali akaviira akakoze nga Rema we yali kwegamba ka challenge akataddemu time n'obudde n'asooka akakuba kati gwamanyi. Actually kanga kuddizeeko nawe osobola okubeera nga okeerabirako naye nga sinabeera nga nkakuterako kankusaba subscribing nga no SMX Media tujja kubeera nga ate ng'era agise bugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombera edduwa olina bizibu bya business onoonya mulimu visa, relationship, ebizibu byonna ebyenjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombera edduwa ng'omukubirako ku nnamba ye ey'essimu mukwatagane. Sekibaddewo. Obadde amanyi ndina bantu bakulu be ndiringa nabo. Muna mumazeeko n'emirembe. Tata Mal storage. Mama tebakumalako mirembe. Kajambo man. Tugende ku kiddako.